الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. Tubaniriza ku kutugu waffe guno omuganzi ogwa Rawda Islam Media mu programu yaffe n'enganzi ebeerawo buli lunaku olw'omukaaga nga tuddamu ebibuuzo byammwe. Tusaba Oweekitiibwa Allah abeere nga agiteekamu omukisa. Mu kakyo kano mu studio omukubiriza wa programu eno amannya agange nze Muhammad Abdallah Mbaziira taata kikumi, nga sirinzekka ndina omuwalimu waffe Seka Abbasu Senkuba Sonko ow'Omutalagwe, wabula we mba nga sinaba mu wakadde kubeera nga abatolera ku salaamu. Programu eno eteekebwamu ensimbi banno nnyini baganda baffe aba Baliki Spices nga bakola ya ebirungo ebigenda mu chai, bakola ebirungo ebigenda mu mmere, bakola ebirungo ebigenda mu nva n'ebirungo ebigenda mu cakes. Aba bakeries mubeere nga mutweyunira. Baliki Spices tusangibwa Bweyogerere Kirinnya Namataba, nga ayagala otufunira kutugu waffe guno wammanga 075 6 8 13 19 oba 078 6 22 72 14. Baliki Spices mwana wattu banno nnyini mu kubeera nga bakolera kye tuyita aroma. Kansaba omuwalimu ono gwe tuli naye mu studio Seka Abbasu Senkuba Sonko abeere nga abatolera ku salaamu era ababuuzeeko. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وصلوات الله وسلامه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. mu kiseera kino katugenderewo direct mu kubeera nga tutandika okwanukula ebibuuzo byammwe ebyo Allah byanaatusobozesa okubeera nga mwana wattu tutuukako insha Allah. Agamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Waalaikum assalam. Zahara ali Saudi Arabia. Zahara webali kubeera nga otugoberera omukutu guno okugufuula nnamba emuuyo okubeera nga mwana wattu oyigirako eddiini yo. Tusaba Oweekitiibwa Allah akuwa obulungi. Agamba nti Sheikh omukyala ali mu haidhu akkirizibwa okusoma Qur'ani oba abeera mukyafu? Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Omukyala ali mu haidhu akkirizibwa okusoma Qur'an? Aljawabu naam, akkirizibwa okusoma Qur'an. Naam. Ayinza okubanga abeera ne adha nga Allah tabaraka wa ta'ala bwe yagamba wayasalunaka anil mahid, bakubuuza ku bakyala abali mu mahidhu, qul huwa adha, bobeera bukyafu era bye balina binakuwaza okuyingira mu masjidi ng'alina haid. Allah kyavaaga nti fa'tazilu nisa, mwesamba abakyala fil mahid, abali mu haid. Kyategeeza kugenda naye mu nsonga z'obufumbo. Naam. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna, temugeza kugenda ne mwegatta nabo mu nsonga z'obufumbo okutuusa nga bamaze okukola okutukula. Naye obukyafu bw'aba alina tebumugaana ate genda ebbanga limalanga tebuli mu ngalo ze kusoma Qur'an, tebumugaana. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba Aisha namuga nti nawilni khilka au kama qala alayhi salatu wassalam, yagamba nti mpeereze ekiwero kigoyi mu masjid. Faqalati radiyallahu ta'ala anha inni haid, ndi mu nsonga. Byemwanukula ati yagamba nti inna haidataki laysat biyadik, haidhu zo teziri mu mikono gyo, teziri mu ngalo zo.
so omukyala teri kimugana kuyingira mu masjidi kusoma Qur'an. Obujulizo bw'okubiri obulaga ekyo ekigambo nabbi kyagamba Aisha, namugamba Aisha yamusanga nga ava ali mu mikolo gya hijja nga akaaba, namugamba nti malaki ana fisti, obadde ki ana fisti, genze mu nsonga amakulu sirti yani haida, ofuuse oyina haid, kyali ategeeza. Faqalati ridwanullah oba fa asharat birasiha, nalaza n'omutwe gwe bwati naam tiye. Faqala alayhi salatu wassalamu if'ali kulla shay, nabbi bwati bemugamba bwekiro kyajja mu sunna, yamugamba ti kola buli kimu kyonna illa at-tawaf, okujjako okwetoloola Kaaba. Bujulizi bwangu kunala obulaga nti wa haida kola buli kintu kyonna mu ddiini, okujjako obujulizi bwajja ne busongako ndi kitukikola ng'essola, ng'okusiiba, nga okukola tawaafu, kwegatta mu nsonga z'obufumbo, ebyo tabikola. Amma kukwata ku Qur'an, kusoma, kasabeera nga ye amanyi nti engalo ze entukuvu anaabye, teri nsonga emugana kukwata kuki barakallahu okukwata ku Qur'an. Wallahu ta'ala alam. Ne waba agenda okusoma Qur'an era afune wudhu, kubanga mu bimu ku ebifo tufunira wudhu kwe kubanga tugenda okusoma Qur'an afune wudhu tekimugana. Abawali mbaga nti omuntu ayina janaba oba haid yadde ng'oyina janaba, wuzu yukhaffif alwudu yukhaffif. Abamu ku bawali balaba nti wuzu ekendeezaako ku maanyi ga janaba ago. Lwaki nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaba yamubuuza n'amugamba nti asobola okwebaka omuntu ayina janaba, okiraba? Yamugamba qiyasan an dhalik, tusobola okukireeta. Yagamba nti omuntu asobola okwebaka nga ayina janaba, nabbi n'amugamba nti naam idha tawadda, singa afuna wuzu. Omuntu ayina janaba asobola okwebaka. Omukyala waba agenda okwebaka inda nawumi afune wudhu, yali badde afuna wudhu ng'alina janaba. Ne mu mbeera zonna si mukyala yekka, musajja mukyala oba olina janaba oba ogenda okwebaka, ekiri mu sunna kufuna ki. Bagamba Ibn Uthaymin naddala yannyonnyola n'agamba nti alwudu yukhaffifu quwwata aljanaba, wudhu eno yukhaffif, ekendeeza amaanyi ga janaba oba ag'obukyafu buli omuntu gaba ayina. Nange mpa omuntu ayina haid nti teri buzibu mugana kukola ki, kufuna wuzu. Newankubadde nga anaabe ya lunaku ng'amanyi tannatukula, afune wuzu, oba anaaba olunaaba lumanyikiddwa, agenda yesomera Qur'an. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Agamba nti tusiima empeereza zammwe, nsaba Allah basiime abakuumira empeera zammwe, amina. Agamba nti nze Nashiba Babirye ndi Bahrain. Barakallahu fikum Nashiba Babirye, Allah yubarik fi. Ali Bahrain, ali kucheyo. Sheikh abuuza nti ebifaananyi biri haramu. Agamba nti ebifaananyi biri haramu. Naam. Naye bwe bankolera bu videos nga njagala kulaba ku muwala wange ne babumpeereza, nabwo buli haramu. Bifaananyi bya vidiyo ebyo bangi mbawali mbalaba nti singa kiba tekivuddeeyo okifulumya ala baasa bihi. Okukifulumya kutya? Okifulumya kibeere ku hard copy. Okay. Kibeerawo nga bantu bakirabako. Ala baasa bihi. Abamu ku bawali balaba nti nayo fihi baas, biina obuzibu kasita biyitirira mu bintu ebitalina faida. So ekyo kitulaba ayagala kulaba ku baana be, ayongere nga kyekimutemenkeza omutima, asobola omusindikira video n'agiraba, wamala agisangule. Barakallahu. Wamala agikole ki, agisangule. Ala baasa bihi. Wallahu ta'ala. Barakallahu fikum Nashiba. Ndowooza kiwulidde. Abanange ekirala kyenfunyemu nti n'ebibuuze n'ebifaananyi ebyo bye tuteeka ku display, ku display phones zaffe mwana wattu si birungi. Ebifaananyi ebifaananako bityagamba. Wallahi abantu beewala okuyitiriza ebifaananyi. Ebifaananyi biyitiridde nnyo ku mulembe. Olabanga ekifaananyi tekirina faida, bannange sinnaba kulaba bigambo Allah byayogera ku bintu ebya bulijjo ebikozesebwa mu bukyamu. Allah byayogera nga bigambo bikambwe Allah byayogera ku bifaananyi. Allah bwe yali ayogera ku kifaananyi, owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali ayogera ku kifaananyi agati ashaddu nnaasi adhaaba, abantu Allah bagenda okusinga okubonereza yawma alqiyama ku lunaku lwaki
olunaku lw'enkomerero almusawwirun abakubi b'ebifaananyi almusawwirun abakubi b'ebifaananyi yuqaalu lahum bagenda bagamba ahyu ma sawwartum babiteekemu obulamu babiteekemu emyoyo babiramusi teri ajja kukisobola nabbi n'atukuga nti kullu musawwirin fi nnaari hadithun sahih yakubba ekifaananyi wamwe riwaya ndaga nti kullu musawwarin fi nnaari buli gwe bakuba ekifaananyi wamuki wamuliro kitegeeza ki kitegeeza obubi omukubi ne gwe bakikuba bamuliro bonna bamuliro so abantu betaaga okwewala embeera efaanana bwetyo nam barakallahu fikum agamba nti please send me some talks about parents who do not care about their children. Agamba nti ayagala kumuwa ku bigambo ebikwatagana abazadde abatafaayo baana baabwe. Omuzadde mu buvunaanyizibwa bwe bw'ayina okubeera nga afaayo ku mwana naddala ng'akyali muto. Muzadde bw'alina buvunaanyizibwa bwa muzadde okufaayo ku mwana we mu aspects zino wammanga. Ekisookera ddala omwana bw'abanga azaaliddwa okulya kw'omwana oyo taata yalina okukola ki? Yakulinako obuvunaanyizibwa. Genda anoonya abaana kye banakola ki? Kye banaalya. Era ekikufuula omusajja omukulu atuuse otuuka okuwasa products z'okuwasa kwe kukola ki? Kwe kuzaala. Bw'omala okuzaala bino by'ozadde tubirikawo ate enjala kubikola ki? Kubiruma na kubitta. Ebittiraawo. Olina kutwala buvunaanyizibwa kulaba nti abaana bano enjala eno tebatta oba balabirirwa mu ndabirwa ki ennungi. Wallahi buli kyosobola okusakira omwana wo aveeyo nga mulungi mu kunywa mu kulya Isiraamu kikole. Buli kyosobola okusakira omwana wo aveeyo bulungi Musiraamu kikole ki? Kikole. Kulya. Buvunaanyizibwa bwa muzadde okwambaza omwana we. Mwana alibe kuyita bwerere. Ofunire ekyomubikkako. Eyo buvunaanyizibwa bwe. Obuvunaanyizibwa obwokusatu bw'olina okukola muzadde gwe naddala taata alina obuvunaanyizibwa okulaba nti omwana ono asoma. Omwana akola ki? Asoma. Naddala tawhidullahi azza wa jalla. Mwalimu omu yagamba nti i'lamu rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allumu 4 masail. Yega kitegeere nti kyatteeka gye tuli mu byoteekeddwa okweyigiriza n'okuyigiriza abaana bo ebintu bino bina tubibuusanga amaaso. Ekisookera ddala ma'rifatul abdi rabbah, okuyigiriza omwana wo Allah we Katonda we, okumutegeeza Allah. 4 masail. Yagamba nti mu masaili agagana yaga nti al-ilm kwe kumanya wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dini al-islam. Okutegeera Allah tulabye, okutegeereza omwana omusomesa okutegeera ni nabbi we n'okutegeera eddiini y'obusiraamu ng'omukuza omujja wansi okutegeera obujulizi lwaki alina kuba musiraamu wa illa ajja kulokoka. Kuba byolaba bigenda birokoka tebisobola kutegeera busiraamu kiki gye buva. Nafsi mwana akuziddwa n'obujulizi ategeera nti Allah tabaraka wa taala yagamba nti inna ad-diina inda Allahi al-islam. Mazima eddiini entuufu mu maaso ga Allah amanyi ki? Busiraamu. Bujulizi buli mu Qur'an, tasobola bulabako n'akeera ku majambo ndokose. Ensonga lwaki tugamba abazadde batwala abaana baabwe mu masomero gaki? G'obusiraamu. Ebyo gy'abiyigira tasobola biyigira muziri mu schools okujjako nga system bagitandise nga agamu masomero tusaba Allah abasaasire nabo bakigule. Ne Islamic schools zisobola okuteekamu abaana ensonga efaanana bwetyo. Mwasomera nti Qur'an yaga nti wa man yabtaghi ghayra al-islami diina fala yuqbala minhu. Yenna alikwata ekkubo, yenna alikwata enzikiriza etali busiraamu Allah tagenda jikkiriza wa huwa fil akhirati min al khasirin. Kati buvunaanyizibwa bwa muzadde okulaba nti abaana be basoma ki? Basoma eddiini entuufu. Era buvunaanyizibwa bwa muzadde abaana abo okulaba nti bagikolerako al amalu bi ky'ekyokubiri. Ekyokusatu ad-da'watu ilayhi,
buvunanyizibwa bwa muzadde okulaba nti abaana nabo beetaba mulimu gwaki gwa daawa babisoma ebyo byennyini nyini era ffe mu masomero gaffe ndowooza biraba abaana tubasindika bagende basomesa abantu walala seeri lyokka n'amasomero gonna ag'eddiini tulaba nga abaana babatende kugenda okukola ki okusoma eddiini nabwe kityo ekisembayo asaburu ala al adha fiihi omwana omugunjulo omutuufu omuteeketeeke omuzadde amubuulira nti edduniya eno gye yajjamu yabuki yabugumiikiriza daawa yeetaagako obugumiikiriza ensonga zonna ezikwatagana n'eddiini zeetaagamu omuntu okubeera ng'akola ki agumiikiriza luwo papa n'oyanguyiriza omagenda okumaliriza ng'okoze eki ng'okoze ensobi wallahu ta'ala alam. So omuzadde oyo afe bw'ataaveeyo Allah ajja kumuvunaana ku baana abo. Abaana kyengera oli bw'agaana okukitwala ng'ekyengera Allah nga abakuggyako ayinza okuba kuggyako mu ngeri gy'otamanyi oba mu ngeri nga bbiri. Allah ayinza okubatwalira ddala n'abajjawo ng'alabye tulabi bwakyengera bwaki bw'abaana oba si kyo Allah n'abakuggyako ng'oli taata waabwe naye nga tewakyali faida gye bali abaana nga bali ku byabwe naawe kitaawe oli kuki oli ku byabwe. Engeri ezo bbiri Allah asobola oziteekawo ku baana abo. So twegendereze nnyo ku byengera Allah byatuwanga ebyo by'abaana. Kyengera ky'abaana Allah atuwa ekyengera ky'abaana ekyo nga kyetaaga omuntu okubeera nga ateekinga care ku mbeera y'omwana. Lumwanga omwana waafuna obuzibu, lumwanga omwana otafunye eddiini ntuufu emala, nga bw'olumwanga omwana otafunye kyakulya kimala, lumwanga omwana otafunye eddiini ekola ki emala. Nga bw'olumwa nti omwana wange afunye obuzibu oba afunye accident ayina ekimutuuseeko waliwo agudde ekigwo amenyese ekigere wowulira ng'olumwa, lumwanga agunjuddwa tasaliddwa mu nsaliro ey'obusiraamu. Tutegeezaamu ng'omuti oguli awo nga gwasaakaala buli kakikyali kuli. Abaganda balina kye bayita okusalira emiti, bagenda ne bagwagulira ne bajjamu obutabi buno n'ogulaba nga muyooyoofu. Ye mwana ateekeddwa n'agunjulwa mu ngunjula ey'obuki obusiraamu. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Omuzadde oyo akimanye nti walemerera okutwala obuvunaanyizibwa bwe akabi kamwolekedde mu maaso g'owekitiibwa Allah. Agamba muganda waffe Abdul Samad from Kamuli Busoga. Abdul Samadu, barakallahu fikum olw'okubeera nga otugoberera ebbanga lyonna. Agamba, my first question, Sheikh, tell me about the truthfulness of these two books, Fadailul Amal and Muntakhabul Hadith. Muntakhabu al-Hadith. Ebitabo ebyo Fadailul Amal kitabo kimanyikiddwa nga kirimu emirimu ekyasinza okubeera emirungi. Kyogera ku mirimu emiki emirungi bagira Fadailul Amal. Kyagazisa abantu, kirimu targibu wa tarhib. Kirimu targibu okwagazisa abantu okukola emirimu emirungi. Mathalan okusala salatu duha, okuwulira obulungi bwaki bwayo bwadduha. Nti omuntu asala duha owekitiibwa Allah tabaraka wa taala amwa bwati, abasasulidde bwati, abasasulidde ebiyungo byalina ku mubiri. Okitegedde obifunziriza mu rakaatay ad-duha bigenda byongera, naye obuzibu obukiriko nti mulimu ahadithi ennafu nyingiko mu Fadailul Amal. Wabula baganda baffe abakikozesa abangi tebakyegendereza kusomera abantu ahadithi ennafu. Ahadithi ennafu buli wozisomera abantu nabwe kityo muntakhabu al ahadith mulimu ahadithi entuufu n'ennafu. Kakati buli wogenda n'osomera abantu ahadithi ennafu nga togenze kuba ahlul ilmi kuzinnyonnyola, ojja kubasomeramu amawulire agatavudde wa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wallahi khatar, kabenje kanene nnyo. Kati abantu bano bonna bobosomedde bajja kutambula n'amawulire amafunga balowooza Nabbi yayogera nga tuteekola ki teyogera. Bateekemu ddiini ebitateekeddwa kukola ki kukolebwa. Yagamba Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, man kadhaba alayya mutaammidan, yenna animbisanze Muhammad nga agenderedde tafuddeeyo kunoonya kumanya yebe bamutera mu kitabo byatunuulidde mu byagenda osoma twala obuvunaanyizibwa onoonye. Nabbi yagamba ati akabenje akalimu falyatabawwa'u maq'adahu minan naari, yeteekereteekere ekifo kye mu muliro. Imam al-Bukhari
ezimu ku nsonga ezamunoonyesanga ahadithin tuufu nazisengeka naziteeka mu kitabo ekimu yezimu ku nsonga ezo ye hadithi eyo ne Imamu Muslim nga baagala nnyo abantu okubakuumira ku bigambo bya nabbi ebiki ebituufu. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Agamba, my second question, my brother is aged 24 years but he still urinates on the bed but he wants to marry. Barakallahu fikum. Nasallallahu al-afwa wal afiya. Sallallahu mutasi bambi. Amin. Fuka ku buliri bulwadde. Oli bwafuna eddagala erisobola okubeera nga libujjanjaba asobola okukola ki okukikozesa. Abamu ku bawali mbagamba nti min amradi shaytaniya, bimu ku birwadde byaki bya sitaani. Naye ayagala kuwasa tumukolere ekitumuga nti awase kubanga mulimu ku ddagala ly'okufuka ku buliri kwekukola ki kwekuwasa. Bw'anaawasa Allah ajja mutaasa, tusuubira insha Allah tajja kuddayo fuka kuki. Tulinako tajiriba. Waliwo abaali babikoze eki babikozeeko ng'omusajja yali afuka ku buliri najja laga nti wallahi bukyanga mpasa sikola ki siddangayo fuka ku buliri. So awase jarib gezaako wase insha Allahu ta'ala wekitiibwa Allah ajja kukola ki neddagala lyonna lye baba batunze nga ddala livudde mbasawo betwesiga alhamdulillah. Kirala ayitirize nnyo okusaba Allah kimuggyeko. Wekitiibwa Allah waali edduwa yagiwulira zukukako ekiro kiteekemu rakaezi specifically saba Allah kuntaasa kufuka ku buliri. Owekitiibwa Allah jamutaasa naawe musabireko. Barakallahu fikum, jazakumullah. Barakallahu fikum. Agamba nti assalamu alaikum wa rahmatullah. Sheikh, kikkirizibwa okugula eddagala ly'okunaabako nga okweyambulire twakimala omulundi ogwayita. Barakallahu fikum. Agamba nti Sheikh, mateeka ki agafuga yasaluna? Kuba ndaba abantu abamu nga bazitikkatikka ebintu ebirala ebitabo ebiralalala. Abuuza nti amateeka agafuga Qur'an ge gafuga ne gundi ne yasaluna? Tuyinza okugamba nti sige mateeka agafuga Qur'an olw'ensonga muli bateekamu juz'iyati ebitundutundu ku bya aya za Qur'an. Era tuyinza omugamba nti asobola okubeera nga agitikkako ebirala ala baasa bihi, wabula okugiteeka nawo mu kifo ekitagwanidde tokikola. Kubanga mulimu agamu ku mateeka gani ga Allah ojja kusanga nga bagenda bagateekamu qala ajitana litukhrijana wakubadde nga bo baagaleetera mu fomati ya kuyigiriza muntu kukola ki kusoma. N'ebifaanana bwe bityo mwebiri mu yassarna al-Qur'an al-Karim juz'iyati za aya. So tuteeka mu kifo watateekeddwa kubeera naye okutikkako la baasa bihi, sobola ogiteekako ekitabo ekirala. Wallahu ta'ala a'lam. Agamba nti Sheikh, agamba nti era mateeka ki agafuga Qur'an? Eyo Qur'an erina amateeka ga njawulo nnyo. Qur'an ekisookera ddala mu mateeka agagifuga nti omuntu yalibadde agikwatako ala tahara nga mutukuvu, yalibadde agikwatako ala tahara tafdili gye tulina okujjako inda darura, okujjako nga waliwo buki obuwazi naye yalibadde agikwatako yali gikutteko ala tahara. Adarura yeriwo omukyala kizze munne kyali mu hayd ayagala kukola ki? Ayagala kusoma Qur'an, tumugaane? La kisobola kuziiza muzaana wa Allah kusoma ki? Qur'an oba kujjukira Allah tabaraka wa ta'ala. Kuba Allah wa bakyala nga bali mu hayd, ye Allah wa bakyala nga tebali muki mu hayd, ate teyabagaana ati wali bujulizi buli sariha buli kiriya nga buli sahihi sarihun sahih buli kiriya ate nga butuufu obuziiza omwana omukyalo oyo okukola ki? Okubeera nga asoma Qur'an ngali mu hayd. So nga ate tulina obujulizi obuli kiriya nga bubakkiriza bubata nga we tuzze tubukola ki? Tubwogerako. Ensonga eyokubiri ku Qur'an eyo tegendebwa nayo mu baitil al-khala, tegendebwa nayo manju. Oba ogenda emanju funa wogireka kuba tegwanidde ebbeera eyo. Abagirina ku masimu, abagirina ku masimu ng'esoma tokikola, ogiteeka mu audio. Okibeera muli munda era nakiringanga naawe yagikwata ogirina mu memory. Kakati bwebeera mu memory era abasabi naye okubeera nga
wagifuula ringtone la tokikola kyabulabe ojja kgenda nayo bakubire abantu tekibereka ye tamanyi nti oli mu ttooyi ng'asimbula simu so tekikola abamu kuba wali mu be mamlaka bawafatwa nti kiri haramu omuntu okgenda mu ttooyi nga amini okuteeka ringtone mu simu ya Qur'an oba adhaani ezimu ku nsonga zibaatunuulira ziizo oba adhaani oba adhikaari lwaki olw'ensonga nti mulimu okujjukira Allah ate mu ttooyi ekyo tetukikolerayo kiba kukkakkanya bigambo byanyu ya Allah tabaraka wa taala so omuntu tagenda na Qur'ani mu bifo birimu al aqdhar ekirala Qur'ani ekitiibwa ate tetuulibwako tebagituulako togituulako nga gwe omuntu ye tetutuulako Qur'an sanga onoogituulako nga tukitegeeza ihana kukakkanya seka nyinza okubeera ne Qur'an zino eziri potebe entono gy'osobola okuteeka mu nsawo eno emabega n'entuula bwe nti mu takisi okitegeera nti onaabeera nga ogitaddeyo n'ogituulako togeza togiteekawo ekifo nga kiri safe kinaagikuumira mu kitiibwa kyayo bigambo byani bya Allah bigambo bya Allah Qur'ani tebagirinnyako tokkirizibwa kulinnyako Qur'an kitabo kya Allah kya kitiibwa bigambo bitukuvu ekirala mu Qur'an abamu ku bawalimu baffe bagamba nti tekiba kyakugiwa kitiibwa okugiteekako ebitabo ebirala waggulu kugitikkira bagamba kati buli tuluba lyonna eriraga nti Qur'an ekakkanyiziddwa tetukikola buli kintu kyonna ekiraga nti Qur'an eyisibwamu amaaso tetukikola abamu kuba wali bagamba nti tekyali badde na kirungi giteekako nga tuli mu nsonga z'obufumbo olw'ensonga nti bwe tukikola ne tukikola ekyo kiyinza okuviirako oluusi okubeera nga waliwo ihana wallahu ta'ala alam Qur'ani buli kintu kyolaba nga kisobola okubeera nga kigikola kigissaamu amaaso kikikakkanya tewali kikoze eki tewali kikoze wallahu ta'ala alam barakallahu fikum mpozi baganda bafa bakozesa abalina ku masimu gammwe waliwo mukutu baguyita app bagita Muslim Pro kubaka adhaani ezo temuziteekamu oluuso jajji downloadinga adhaani egende yazine simu yazinire ng'oli mutoyi oba okiraba ekintu ekyo so mwana wattu akantu ako mubeerenga mukanootinga inshallah agamba nti Sheikh omukyala ali mu nsonga akkirizibwa okugenda mu jjuma n'awuliriza kutuba era omukyala bw'ava mu nsonga ng'ayina okunaaba naye nga yasiba enviiri akola atya omukyala bw'ava mu nsonga nga katutandikire ku kisembyeyo nga ayina okunaaba nga agenda kunaaba naye avudde mu nsonga yasiba enviiri azinaabi afune bufunyi kyangu akole ki azikuuteko khalas kimala tasimulula yinza okulula oluusi obusiraamu buno Allah tabaraka wa taala newezibazabiwuzi saamazzi gabeera nga gasobola okutuuka ku ki wabula tumugamba nti asimulule ebiviiri ebyo ebiwuzi abiggyeko bunnambiro tayunga ku nviiri nze kawulu gye ŋŋamba abantu era gye nanywerirako omukyala takkirizibwa kuyunga ku nviiri ze kabibeere biki kabibeere biwuzi respectinga ekigambo ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate obuzibu budda gye bali mwana wogwe oyagala akuumirwe mu laana buli kyonna ekyesembereza okusiba oba ekyesembereza ekikolimo kyetaaga omuntu okukyewala laana Allahu alwasila walmustawsila Allah yakolimira ayunga ku nviiri no yakoze ki naziyunga inshallah bakyala bafa bataase naye ebimu babyagala nnyo ebifaanana bwe bityo abamu bawali bagandi bwe botaddemuko obutonotono buwuziwuzi la basa bihi bawuzi oluusi zirabika kutunga kunyweza nviiri ziri naye nakyo bw'oba osobodde okukyewala kikole ki kyewalire ddala wamu n'okuwa ekigambo ky'abawalimu ekitiibwa to respecting ebigambo by'abawalimu naye awamu n'okubiwa ekitiibwa tugamba nti akyewaze yakola ki yasinga wallahu ta'ala alam ensonga ey'okubiri yekwatagana n'omukyalo okuwuliriza khutuba bwabaako wasobola okutuula n'awuliriza khutuba la basa bihi nga tatudde mu muzikiti nga tatudde mu masjidi
la basa bihi kubanga abamu ku balimba baga nti okwetaba mu masjidi abeeranga okugenda mu masjidi abange yetabye mu jjuma yennyini swala so wabeerawo n'atudde n'awuliza khutuba la basa bihi tuula wotudde owulize khutuba yo abamu ne balaba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam babe bakkiriza mu yidi ate nga yidi esobola okutuuka ekiseera ne nakalibwa nedda mu masjidi era naye ebeera swala abamu bakiraba nti khutuba ya yidi nayo swala naye byanjawulo ku khutuba ya yidi neyaki kuba khutuba y'ejjuma aman massa alhasa muntu akwata obukwasa akayinja wal imamu yakhutubu faqad laga abeera azanyidde abalobwako nti juma gizanyiddemu ame yayidila muntu asobola okukola ebibye nga bwawuliza khutuba yayidi so ala kulli tumuga nti wabeerako ne waba atudde waba mu kubali mbaalaba ekyo nti Allah bwaba yabakkiriza bajje bawulirize khayiri khutuba ate ekibagaana okutuula mu masjidi ku jjuma kibagaana kubeera nti beetabye mu ssala butereevu wallahu ta'ala alam tubagamba nti insha Allahu ta'ala bwabeerako ne watudde okuwuliriza obulungi mabbali la ba'asa bihi barakallahu fikum abalabi baffe abalungi guno gwe mukutu gwaffe omuganzi ogwa Rawda Islam Media tugamba taking dawah to the next level atubakubiriza okubeera nga muweereza ebibuuzo byammwe weereza ekibuuzo ku namba zino wammanga 075 0705 10 34 79 07 05 10 34 79 oba ku 0778 175 yawudde 10 eneyo kubiri abalabi baffe abalungi erimu obuzibuzibu tugenda kubeera nga tugitereza naye nga sindika ekibuuzo kyo ku 0705 173 enamba eyo wonoosindikako ekibuuzo kyo kigenda kubeera nga kituuka era tukifune tubeere nga tukisoma eri omuwalimu abeere nga akyanukula insha Allah. Twongera okubategeeza nti Balikis Spices ye kampuni eteeka sente mu programu eno. Balikis Spices tusangibwa bweyogerere nga tukola ebintu bino wammanga pilau masala, tea masala, fish masala, beef masala, mixed spices, jinga, black seed n'ebintu ebirala biyitirivu nnyo. Atwagala tusange ku 075 8 13 19 8 13 19 oba 078 22 72 14 wonokwatagana n'ennamba ezo mwana wattu ojja kubeera nga oyogera ne CEO yennyini omwami omukulu Abdul Nasiri mwana wattu aberenga akukwasaganya ku nsonga ezifaananako bwe zityo insha Allah. Katweyongereyo mu maaso n'ebibuuzo byaffe. Gamba nti Sheikh onayitibwa Sembatya Mahadi Lugala Masanafu. Barakallahu fikum muganda waffe owerugala Sembatya Mahadi ow'omutalagwe. Tugamba nti abuuza muzzukulu wa Kisolo. Naam, barakallahu fikum. Sembatya Mahadi agamba nti kabuli ya omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinzimbe la sinzimbe wabula bateekawo ebisenge kukugira bantu bizibu byali bituukawo. Naam, abagendangako nga bagisaba bayolako ettaka bagitwala. Allahu akbar. Sajja omukulu avudde Bangladesh, avudde mu Uganda, avudde Kenya, n'atakwatibwa nsonyi kwata ttaka erivudde ku kabuli guli omusenyi ateeke mu nsawo y'embuguli mu baraka. Allahu akbar. Bagiraba ettaka liggwawo agati kateekebwe himaya ebisobola okukola ki tangira abantu seeka beewuunyisa ntegeera z'abantu zikola ki zeewuunyisa. Omuntu atuuka ku kabuli ya jjajjawe nalowooza nti ebisenge bino birimu omusi. Twali ne Sheikh Habib Marijani Allah amusiime ali mu kkomera sallallahu amusiimule muganda waffe ya rabbi. Kyetukakase era nga kyekirungi talina musango kyetukakase era nga kyekituufu kyetumanyi abaali biwangaddeko naye tukakasa naye tetusobola kuwakanya kugera kwa Allah tabaraka wa taala. Yamanyi Allah tabaraka wa taala lwaki yagira bwatyo kubeera mu kkomera naye saba Allah tabaraka wa taala amusaasira aveeyo. Amin. Seeka Habib Marijani twali naye nga tulina gye tugenze mu khalwa sanga abasajja abapakinze
costa z'abaana okuva ku masomero naam bazze ku kabuli ya khalifa bayita bawali mikwano gya Allah nkyala nga bwakwata ku kisenge bwasiiga omwana asooka okuva waggulu bwasa Sheikh Habib oyo namubuuza nti limaza tafaluna dhalik lwaki mukola ekyo avuga nti khali fihi baraka kireke kuli mulimu ki baraka kyategeeza nti ekisenge kino kyakwatako ekya kabuli nasiiga omwana mulimu ki baraka abantu balina enzikiriza efaanana bwetyo naye kyetukakasa ffe ti omuntu bw'aba afudde aba akoze eki aba afudde ne bw'abanga eddaala lirinkanawa ne bwabeera nabbi wa Allah naye nga mufu aba muki aba mufu era kyova olaba Allah tabaraka wa taala olwaleero kabuli mu Uganda yafuuka ibaada era sebo ne woba ogenda mu hijja notegeeza abantu bagamba nti owange wagenze kubijja abantu nobategeeza okusiibula bajjajjaabo yafuukira ddala ibaada abantu baliko ya rabbi muntu wabeera n'enzikiriza eyo nzikiriza ya shiriku osiibula otya eyafa ali mu kabbuli Allahu akbar ali ku bizibu bye ali mbulamu bulala kiringanga omwana omuzadde oba omuntu ogga nti ngende nsiibule kasisita kange akali mu lubuto muleva akatanawa kufuluma akuwulira ono ali mu lubuto tasobola kuwulira abantu tegeera yabwe yeewuunyisa zino levo za njawulo omuntu bw'abeera mu lubuto abeera ku levo ye bw'afuluma nadda ku nsi abeera ku stage ndala bw'ava ku nsi kuno n'afa abeera ku stage ndala agenda okuva mu kabbuli ogenda okusinkana Allah ku kiyama nga tuli mu mahshar stage ndala era ekitiibwa Allah yagamba jalla jalaaluhu ng'ayogera ku bantu abo bafulumye mu kabbuli mu Yasin yaga nti qaalu man ba'athana mimma ruqadina hadha ma wa'ada arrahman bagenda ganti ana tujje mu gandalo lyaffe gye tubadde nga bali ku birala nnyo babadde na muganda hadha ma wa'ada arrahman bino bye batugamba nga Allah byatusuubiza okiwulidde kati kitegeeza ki kitegeeza nti omuntu okugamba nti tuwuliziganya abali ku levu ategeerere ku kino ekisookera ddala eky'olubuto abuuze nti ddala bw'abanga asobola owuziganya n'omwana ali mu lubuto ku levu gy'ali naye abeerako ne byawuliziganya n'enteekateeka ye Allah gyeyamuteekerateekerayo waba takisobola ategeere nti n'oli ali eri tasobola kukola ki kumutegeera wallahu taala alam. Barakallahu fikum. Ono abuuza nti singa bukya ku makya nga ono mukyala abuuza nti singa bukya ku makya nga yamuzaalamu abaana amwegaana ng'amuyita malaaya ng'amuyita malaaya ye omukyala alamulwa atya era abeeraawo oba agende mu bufumbo obulala? Ensonga z'obufumbo nzibuzibu ezeetaaga nnyo kupapira ng'abantu abamu balowooza tebajjamu wafatu walimu nti mukolesi mu deserting mwabulire la zirina kumala kwetegereza osiba Allah yawukana ensonga ziyinza okuba nga weeziri awo wakati ebyo ebimu ku bye tutya omuntu okubeera ng'ayinza okuviirako okwawukana n'ebbaawe. Allah kyovola yaga nti wa in khiftum shiqaaqa bainihima bwe muba mutidde abantu bano nti bayinza okukola ki okweyawulamu fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha munoonyeeyo omuntu okuva sayidi y'omuki sayidi y'omusajja n'omuntu okuva sayidi y'omuki y'omukyala iyurida islaha bwe baagala okugatta wakati waabwe yuwaffiqi llahu bainahuma owekitiibwa Allah tabaraka wa taala ajja kugatta wakati w'abantu bano. So ezo ezimu ku nsonga zisobola okutunuulira nti omuntu ddala afunyeemu obutakkaanya nani ne mukyala we obaoliawo bandi awukana. So tugamba tya tugamba insha Allahu taala mufuneyo abantu batule mu nsonga zammwe okwawukana si kyekikulu ojja kgenda ne gyogenze ng'osuubirayo bulungi ate ogenda okumaliriza ng'era ebizibu biriyo byebiriwa byebyo. So ne tugamba abaganda baffe abayisiraamu batwala obuvunaanyizibwa okubeera nga batula mu nsonga zaabwe baba bakuyise tuulamu okatte bugatte tukola ki toyawula. Wallahu taala topapa mwannyinaffe kubeera nti olw'okuba akuyise bwatyo wabula ita omuntu mubituulemu bwe bigaana owekitiibwa Allah teyamukusibaako.
barakallahu fikum. Agamba nti ono bamuyita Halima okuva ebuwenge. Agamba nti shekhe barakallahu fikum agambye nti webali kukola mulimu gw'okubeera ng'osomesa abantu okuyunga Oluganda. Naye singa taata agamba abaana be nti sinze mbazaala baana mmwe era kendiddayo okubalaba wano nja kubatematema. Kakati shekhe abaana abo Oluganda baluyunge batya? Bamuwemu kadde bamale bakomewo. Bamuwemu kadde. Ekintu kyonna buli oshiwa obudde. Naam. Allah atakiteekamu omukisa. Kigenda okumalirizanga ne buli wokipapira okola ebintu ebiri wabweru w'amateeka. Naam. Atugamba abaana muwemu kadde mwesambe muka muzeeyi ayinza okuba ayina ekizibu oba ayina embeera eriwo nga bwe muwaamu kadde atamala n'akola ki neyeddabulula ate neyebuulirira. Barakallahu fi basigale nga bamuyisa bulungi. Muyise bulungi asigala kitamu kituufu. Era abuuza nti singa omusajja eyampasa yeeyunga ku bashiriku ne bamuwa amagezi nti tateekeddwa kuddayo kugula kintu kyonna waka, shekhe nzikirizibwa okumujeemera nange mu birala? Soka kwa byonna sajja yeeyunze ku bushiriku. Okweyunga ku shiriki kyabulabe. Al ishraku billah teriyo zambiri kyenkana. Okugatta ku Allah teri zambiri kyenkana. Wallahi n'okutta tekwenkana ki? Tekwenkana bushiriku. Tekwenkana shiriki. Okutta shiriki asinga okutta. Tulabona abasajja abakuraishi. Naam. Nabbi sallallahu alaihi wasallam watandika okulwanira mu myezi gy'emizizo. Naam. Ne mu masjidil harami ekyulidde yasalunaka ani almasjidil harami qitalin fihi ani shahri alharami qitalin fihi, bakubuuza ku myezi egy'emizizo qitalin fihi okulwanira qul qitalun fihi kabir, okulwanira mu myezi gy'emizizo kinene. Ekyamubuuzise nga bo bagamba musajja lwaki alwanira myezi gy'emizizo era kakati olaba agitandise okuyingirira ebitali bituufu. Allah tabaraka wa taala n'abaanukula n'abagamba nti qul kitalun fihi kabir, bagambe nti okulwanira myezi gy'emizizo kiki kinene zambi ddene. N'abaga nti wa almasjidi alharami n'omuzikiti gw'e Makka wa ikhraju ahlihi minhu n'okufulumyamu bannanyinimu babasiraamu muggu wa kufuru bihi n'okugaana okukkiriza Allah tabaraka wa taala akbaru inda Allah, ebyo binene eryani? Binene eri Allah. Kyava agamba Allah ate Allah agati wal fitnatu akbaru min alqatl. Allah nadira shiriki n'amutuuma fitina nagati shiriki gwe mukola bakuraishi mu asinga okutta amakulu teri zambi ala wajhi al-ard akbaru min ash-shirk. Teri zambi liyegeza mu shiriki era abawali mbayina nizaa gaga nti shirikul asgar waliwo shiriki omutono ng'okulayira ganya be basima gumvi senga tabadde derevo no nasale law okuteekawo shiriki omutono oyo bagamba nti asinga era amazambi amanene ng'okutta n'ebisigadde bangi mbawali mu kye balaba nga ne shiriki omutono asinga agagazambi. Abamu bawali ne balaba nti tagasinga naye ala kulli agagazambi agatono shiriki omunene omutono agasinga ne shiriki omunene. Wallahu ta'ala alam. Naye bawo omuzula mu shiriki mu bituule mu kubanga bwaba avudde mu Islam tiwaliwo njawulo wiyina Paulo na Peter, tiwali njawulo bebamu. Kati gwe twala buvunaanyizibwa kulaba nti mutuula mu nsonga eyo munnambiro oleme kwebakana mukaafu omushiriku ku buliri bumu kikunta kimu ne mwebakana omuntu nga kafara billah okussa ekikolimo naawe nekikutwalira. Wallahi ebbanga lyomala ng'omanyi nti mushiriku byanguyire ebyo tebyetaaga kulinda amala kuva ku shiriki. Teekawo embeera yonna ng'era bw'oteekawo embeera yonna ng'oyiye ekyokulya kuba buno bulamu bwo kituufu wangala n'omushiriku ate kutaasa bbaawo taata wabaki wabaana bo. Barakallahu fihi. Barakallahu fikum. Mu butuufu obudde bwe butera okubeera nga butukwata tulabira ddala nti mu butuufu akaddeko katulimya
empingi omutaka wejjokolera obutuufu twebaza baganda baffe betukola omulimu gwe gumu guno ogw'okubeera nga tusaasaanya daawa okutuukira ddala mu nsonda zonna sijja kwerabira kubeera nga nebaza baganda baffe aba SK Muslim Daawa banayi barakallahu fikum okubeera nga mukola ki musaasaanya eddiini y'owekitiibwa Allah aba umma Uganda barakallahu fikum aba Tauba Uganda barakallahu fikum bannange buli yenna ali gyali ng'oloonya okulaba nga daawa eddiini y'owekitiibwa Allah etuuka mu buli nsonda yonna barakallahu fikum Bathulaya barakallahu fikum Bashukurani barakallahu fikum bannaye tusaba owekitiibwa Allah ateekemu omukisa mulimu gwe mukola insha Allah. Agamba nti Sheikh omukyala abuuza nti taata w'abaana be yamulekawo nga ate ye akyalina obwetaavu bw'omusajja kati ate nga abasajja abamujjira si basiraamu era abanga ali mu bwenzi alamulwa ati oyo bwenzi bwennyini asogenda n'omusajja omukaafu ne bwabeera musiraamu nga temuli mu mateeka we bwenzi bwennyini. Bwenzi kitegeeza kwegatta mu nsonga z'obufumbo mu ngeri etali y'amateeka nga tebabawuuyi obeera mwenzi ate bw'okiteekako nga ate gw'oyenzeeko mukaafu era ashad ithman zambi lyeyongera ku zambi ddene ery'obwenzi n'okwenda ku mukaafu funa zambi ly'obwenzi ate n'okwenda ku mukaafu yeeyongera tadhiifa. Saba Allah tabaraka wa taala atasemwa nnyinaffe barakallahu saba Allah kulondera omusajja omusiraamu ate nga anaakusanyusa. Amina ya rabbi. Naam nga sekambaziira Lukumani ekyo gwakyogedde nyabo ono akyogedde edita waffe yakyogedde naye insha Allah nsaba owekitiibwa Allah atuwoemu obulungi. Agamba nti Sheikh embuuza singa omuntu muwa ensigo kilo 2 kilo emu nanziriza kilo 2 ng'amaze okukungula Sheikh mba ndidde riba waba akuwoze bwakuddiza kilo 2 nga tutaddeko kakwakulizo ye ne kiva gyali azaala abasabihi kwegamba mu kusiima agamba waayo omuntu ono kamuwe kilo 2 la atabiruhu riba nze simutwala nga riba oyo olw'ensonga nti tekwabadde kakwakulizo kugwamuwola kilo emu naye senga omuwa n'ogamba nti nkuwa kilo emu onziriza kilo 2 ate nakyo kisinziira kizika okuba nga akuwa kilo emu mugasse mugenda kwegatta mu bizinensi mubeera ne bizinensi kikkirizibwa mu busiraamu gamba nti ono ajja kuleeta nsigo ono yateekewo amaanyi kitegedde n'alima mugabane ebivuddemu ogenda okakkana ng'ofunye ebisukka ne mu kilo emu obe ne kilo 2 ne mu kilo 3 ekyo la baasa bihi naye bw'aba nenniya yakkuwola n'ogenda akuwola kilo emu n'omugamba nti ssebo nkuwozeemu olina kuzza mmeka 2 amateeka g'eddiini tegakikkiriza lwaki nti ebeera riba kubanga wawoze nakuyamba tikakati lwaki oyagala gwoyambye ate omuteekemu kitekikkirizibwa wallahu taala. Barakallahu fikum. Tulabira ddala ebibuuzo Sheikh bikyali bingi tubuzeeyo 2 inshallah tubuzeeyo 2 agamba nti Sheikh ekyembuuza ejjinni kyeki era amajinni agakkiriza n'agatakkiriza tugayita tutya? Sokera ddala ejjinni khalqu min khalqillah kitonde mu bitonde byani bya Allah khalaqaha Allahu tabaraka wa taala min naari Allah bitonda muki mu muliro guno ogwaka. Hadithi weereraga ekyo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba khuliqatil malaikatu min nuri Allah atonda abamalayika muki mu muliro mu kitangala wa khuliqatil jannu min mariji min nari Allah ate amajini yagatonda bitawulizo bya muliro laga nti wa khulika adamu mimma wusifa lakum adamu ati ye bamutonda mu ttaka bujulizo bulaga nti jini kitonde Allah yakitonda nga akitonda mu muliro. Amajini la tora abawali mbagamba nti madda yonna oba ekigambo kyonna ekikuŋŋaanyirwako jimu
nenun nga janna jinnu fi dunya la tura kuno ku dunya tebirabwa si kyangu kukiraba era bwe kijja abantu batera kukirabira mu format endala bakirabira mu gundi mu format ya misota gira mu format ya muntu oluusi format unknown creatures waliwo babiyita ebitonde ebitategeerekeka bye bijja ola kizza tekibuze egamba embeera gye kibeeramu ng'ekijinni amajinni Allah tabaraka wa ta'ala yagatumira ababaka era nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam y'omu ku babaka Allah be yatumira abantu n'amajinni vula Allah agati wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa subhanallah amajinni ge gasooka okutondebwa nga Allah tanatonda bantu obujulizi bwebu nga Allah yasooka kutonda majinni nga tanatonda baki tukirize nti nno mu ayi okusoosa amajinni kabonera akalaga nti Allah ge yasooka era nakyo kiraga ekyo ne aya eri salihi eri kiriya kyekiraga Allah tabaraka wa taala kyaga mu suratul kahfi wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara illa iblisa kana min al jinn Ibilisi yali mu majini yashtegeza yuba ali bagitonda dda ate Allah n'agiragira evunamirani Adam nga yakatondebwa bujulizo obulaga nti Allah yasooka kutonda majini amajini boboga tunuulidde abamu kuba wali mbagamba nti gawangaalira nnyo mu bifo ebyesudde n'abantu amala ne gawangaalira mu bantu ojja kusanga nga gamu gasinga kuwangaalira mu mayanja mu nsozi mu bibira abantu olwaliro bazimbe ku nsozi kati galina kuddukayo gadde mu bantu ne waliwo getuwangaala nago kitonde kiba kyabulabe ng'owangadde nakyo kikutandisa okukolako obulabe saba Allah ataasa obulabe bw'amajini amiina kubanga Allah tabaraka wa taala agamba nti amajini mu mashayatini maradat aljinni amajini amayikira yagamba innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu shayatin aljinni wal ins shayatin aljinni obulabe bwezina eri abantu nti yarakum ibilisa abalaba huwa wa qabiluhu ne congregation ye majini min haythu la tarawnahu ekyennaku ennyo ffe tetubakola ki tetubalaba Allah athbata ala anna al insan mimma yustahal mu bintu ebiri mustahil ebiri impossible okukole okubeera nga birabwa ge majini innahu yarakum huwa wa qabiluhu yejjini likulaba ndaba congregation ya majini yekulaba min haythu la tarawnahu ekyenjawulo ate ffe tetukola ki tetugalaba Allah yayogera ebyo kitegeeza ki nti oyo bwaba mulaba abeera wa bulabe omusiraamu yali ekuumidde nnyo ku adhikaari ezo beera nnyo atendereza Allah ye security yokka gy'osobola okufuna eri ebitonde omulabe gw'otalaba wallahu ta'ala alam barakallahu fikum mu butuufu tukkirize nti obudde bwo bumaze okubeera nga bukola ki buggwayo mu mbeera efaananako bwetyo wabula tubeebaza ababaddeko ku mukutu nga batugoberera okuva gye twatandikidde atongera Sofia Muhammad barakallahu fikum nakitende Aisha nabukeera Nuru babaddeko nga bagoberera nga babadde ku live barakallahu fikum abaganda baffe lugerago Salim Allah yakrimaka ya lugerago kamuli barakallahu fi waliwo ali Juba lugerago ali Juba barakallahu fikum banayi we bali kubeera nga otugoberera Aseka Aus Kivumbi barakallahu fikum tukulabanga ddala mu butuufu otugoberera mu mbeera efaananako bwetyo tubakubiriza okubeera nga tufaayo nnyo abaganda baffe abasunna dawa group media group sunna Islam media barakallahu fikum sabo wekitibwa Allah bateremu omukisa abawalimu baffe bannange barakallahu fikum mwenna tusaba wekitibwa Allah omulimu gwe mukola gwa bbeeyi nnyo okubeera nga mwana wattu
musasanya da'wa bannayi mugende maaso temuyimiriza okulabira ddala nga tulwanyisiza ddala shiriki okubeera nga mwana wattu twongera okusitula ekitiibwa ky'obusiraamu. Nyongera okubategeeza Baliki Spices kampuni eyavaayo okubeera nga ekufaako ku byendyabyo. Kampuni mwana wattu basajja bayonjo Sheikh. Baliki Spices bayonjo. Otuuka wali eri Allahu akbar akawuune kayikirira. Abdul Nasir sallallahu mutukumire. Amina. Ayina ebyenkizo byayina abakuba nti nze kyamusomooza emukono atuterewo okuka mukono Islamic mukono district mu center abantu bali awo buli lunaku batubuuza nti edduuka lye mwatugamba okugulawo erya Barikisi luddawa so tukusaba ssebo Sheikh Abdul Nasir abantu baterewo barakallahu naye omanyi bweyogerere yamwagala nnyo buli nsonda yabweyogerere yonna alina bulani bweyogerere ssebo n'abemukono bakwetaaga ate n'abewaffe ekibuga ssebo bakwetaaga sisobola kuva ku mukutu nga sogedde ku Kibuga district ya Rabbi. Barakallahu fikum. Abatwagala mutunoonyeko mujja kubeera nga mutukola ki mutufuna insha Allah. Bawalimu baffe abatugoberera barakallahu fikum. Seeka Adamu Senjala tulabira ddala omulimu gw'okola barakallahu fikum. Tusaba ekitiibwa Allah akutwalira wansanyusa nnyo okugamba nti mu Ramadani eno togenda somesa kirala shiriki yekka gogenda okusomesa. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.